Omwami wa Kabaka ow'essaza Ssingo asibye atalaga mu baami ab'enjawulo okubazzaamu amaanyi mu bye bakola n'okuyigiriza abantu abalala ennima ey'omulembe basobole okwejja mu bwavu. Mukwenda atandikidde mu ggombolola y'e Ssekanyonyi ku kyalo kito gy'alambulidde abalimi b'emmwanyi. Bano bamutegeezezza ebimu ku bizibu bye basanga okuli akawuka akakaza emmwanyi ate n'ebigimusa ebyakaweereege. Ebigimusa by'emmwanyi bikyalemedde ku bbeeyi nga babeera nga batutooleddeko ku musolo ogwo ne tusobola okubeera nga tukola nga tuziteekako tusobole ofuna amakungula amalungi. Ekirala akawuka k'emmwanyi, akawuka nako katufuukidde akawuka kano akakaza obutabi. Kagireetere okuwotoka n'osanga emmwanyi yonna ewotose n'ewotoka yonna n'esaana nawo n'ofuba ogifuuyira eddagala ofube osimeko ne wansi mu mirandira nga olabe oba esobola okubeerawo esobola okusavayizinga embeera n'olaba nga emmwanyi ekola ki egaana. Emmwanyi tuzirima naye obuwuka ngera omulaba obwo obuwuka obukaza emmwanyi ate n'okusalira nako abamu nga tetumanyi kusalira mmwanyi. Ekyo kyokka kyampozi n'akatale ebbeeyi etabukatabuka n'ogyatemba eri wansi mbwate egize kyekyo. Oluvannyuma yeeyongeddeyo mu muluka gw'ekiteredde ku kyalo Katiiti mu ggombolola y'e Ssekanyonyi ng'eno gy'asisinkanidde abakyala abalunda envunyu. Bano bamunnyonnyodde engeri gye bakyusizzaamu obulamu bwabwe. Ekigimusa kirungi nnyo okusinga gye kivudde nti ate ono kasasiro tumusigaza mu kusimba enva endiirwa oba kasooli oba kyonna ekyanetagisiza. Kituwadde okuyiga nti omukyala oteekwa okutereka, oteekwa okuba nga oyina wojja buli kaseera nga toyina kuba nga oba kyakusaba. Bano Mukwenda abeebazizza olw'obunyiikivu kyokka n'abakuutira okubunyisa enjira ey'okulunda mu bakyala bannaabwe nabo basobole okuganyulwamu bakyuse ku mbeera z'obulamu bwabwe. Omuntu alinako kyakola tasabiriza nnyo kuba buli ddakiika abeerako n'akantu ke akasente kaffe ak'abakyala ak'ekikazi akasente kaffe ako kakulu nnyo. Ng'avudde eno yeeyongeddeyo mu ttawuni kanso y'e Ssekanyonyi gy'asisinkanidde ebibiina by'abakyala abalunda ebyennyanja. Bano bamutegeezezza nga bwe basalawo okwegatta awamu basobole okubeerako kye bakola okusobola okwekulaakulanya. Bano bamutegeezezza ebisoomoozo bye basisinkana mu mulimu guno gwe balimu ogw'okulunda ebyennyanja. Tusanga obuzibu nti babibba, ensolo zibirya, ate era nga olw'okubeera nti tewali security. Sobodde okwekulaakulanya mu maka gange era ne nteekawoko ne ku bizinesi obulalala we nsobola okutambulizaamu emirimu omuli okulundako ne ku nkoko. Yasaba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka bw'ebanga erina obuyambi bwonna bwonna okuva mu kibiina kya Bukadeefu tusabe tuyambeko ng'abakyala. B'abaami ba Kabaka basiimye nnyo obuvumu bw'abakyala bano olw'okwevaamu ne babaako kye beekolera okusobola okwekulaakulanya. Bannasinga okusingira ddala bakoze emirimu gyabwe era bakolebwa ddala mu butuufu abantu bayiiya. Kitulabye nti n'abantu basobola okuba nga balina embeera esobola okubayamba naye nga tebamanyi. Naye kirungi kati tubaguliddewo ekkubo basobola okugenda ne balaba omuntu oyo ddala kyakola naye n'akikopa n'addayo n'akikola. Ndi musanyufu nti abakyala bakozi wabula bafuna okusoomoozebwa olw'okusonga nti babulamu okusikamu okwongeramukko ku maanyi ag'enjawulo. Ono agamba nti wakugenda mu maaso n'okutalaga eggombolola ez'enjawulo okwongera okutumbula omulimu gw'obulimi mu ssaza lino Ssingo. Mwebale nnyo mwebagire ddala mugende mu maaso.